bwekiba bwekiti ne mu nsi endala nga bwekiti foba butaba n'amaanyi nga kye bava batusiiga ebitumi foba lwokuba tetubasobola mu ngumi kye bava bajooga laba basinga omaaza bangi ate nga bakyeyongera nga si lwakuba tebaagala kufumba wabula baami nga si lwakuba tibaagala nnyo ku nguudo naye baami kati ffe tetulina maanyi galwana katuyite mu kuyimba basinga omaaza bangi ate nga bakyeyongera nedda mukyuse ku mpisa fe obufumbo tubwetaaga ku luno mbeere kofera naffe osanga twandifumba mwekazza mwalaba nti ffe tuswalako mweka mutoke sa tuba tubalowooleza bingi naye ekyansi muzoonoona singa twali tuswala lumu ng'ebitunyiga tunyigirwa wamu nga bonzaalamu abaana bataano nondi byatudibira wamu nga bwembeera naawe akaseera neweekyanga kituluma lumu naye kazza mwalaba nti ffe tuswala baami osanga omuvubuka yayendeguza dda noonya mbeerera nosanga omusajja yazaalako dda noonya tannazaala abo be wazaalamu akamwakamu nange lwaki sikowasa abo be wazaalamu abataano babasatanya n'abatwala nedda mbeereko ffeya tukoyo tuze emitima ku luno mukyuse ku mpisa naffe osanga twandifumba basinga omaaza bangi ate nga bakyeyongera nedda mukyuse ku mpisa fe obufumbo tubwetaaga ku luno mbeereko ffeya naffe osanga twandifumba mwekazza mwalaba nti ffe tuswalako mweka mutoke sa tuba tubalowooleza bingi naye ekyansi muzoonoona muwoza bawala bakuusi naye ensonga y'abaami mulaba bakazi kuguluba n'abaana nsonga y'abaami mutulimba nnyo ne tubawa emitima gyaffe nkya ne mutudibaga edda mbeereko ffeya tukoyo tuyuza emitima tutuuka n'okwekyusa wano ku nsi nti lwaki ndi mukazi kale mwandibaddeko abakyala naffe ne tubakola bye mukola ebyo nange ne nkomawo myendeza ekiro enjoka n'owulira bwe ziruma oba tuzanye bye mutuzanya mulabe oba mutuwangula ffe ne tubazanya bye mutuzanya mmwe simanyi oba mutuwangula ffe tuleka bireke ne tutabikola ebyo bagamba omugezi takugeziwaza mwe bakulokya batabikola tusiima katonda abongeza omusala ate mwe ababitukola muswadde mukama abalinze ku katuuti ozimbeereko ffeya naffe osanga twandisiima bazzi mukyuse ku mpisa naffe osanga twandifumba basinga omaaza bangi ate nga bakyeyongera nedda mukyuse ku mpisa fe obufumbo tubwetaaga olwo tulyoke tubalage bye twabakweka mulabe bwe mutasanyuke abantu ku luno mbeereko ffeya naffe osanga twandifumba ekintu ky'amaka ekyo twagala nnyo naye mwe mutulemesa mweka nedda mukyuse ku mpisa fe obufumbo tubwetaaga naye mugaana n'okuminkiriza obulumi bwe tuyita muzire ku luno mbeereko ffeya naffe osanga twandifumba mwaliwo nkita naye kati kyekyabanyisa akayimba ako bakayita single mothers ndowooza single mothers be bakyala abalekeddwawo abaami nga bazadde omwami n'amulekawo. Okay, akayimba bakayita single mothers mutima Habat yakayimba
Akayimba kera nyongero kawereza kabakyala nga gwe mama gwe tata okuziza abana bananga abakyala mwebale ddala kuza abaana bamwe. Happy Women's Day eri abakyala bonna olunaku olw'enkya. Kakati olunaku olwaleero the New Eagles ne Irina Matovu kuzala kujagana concert bali mukono Satellite Beach munana Freedom City olunaku olw'enkya zigenda kubeera ku zomwezi nga munana ku Freedom City ate nga 15 kijja bwemi Laston Gardens. Mwami bati tuli ku single mothers. Single mothers nebaza nnyo Herbert okuba nti yalowoozezza nnyo enyimba nkwagala nnyo nkwagala simanyi oli Facebook oli kabalagala oli nanasi tubikuye love nayo tula wansi tunuulire ensi erimu ebintu bingi kuliko topics nyingi nnyo ez'okuwandiikako yapikinze single mothers kubanga gye bali ekyo ekizibu kiri nnyo nga lwaki genda ku university obuuze omwana nti gobera nani watakugambye nti mbeera ne mama ajja kugamba mbeera ne taata tino majja kugamba nti mama single parents webali owulidde nti yalowoozezza nnyo okujja ne mutukuye ebiravu byammwe ebiri muta practicinga kati nenjira ku video abakutte video bakutte bulungi nnyo nti bafunye ekifo ne baleeta abakyala n'emisango omukyala bamugoba bano baleeta abaana batuula yeetadde mu kifaananyi ky'omukyala nga Fire Lutaaya bwe yakola empisa z'okwezikyuseeko zirabika nga zinnemye byolowooza kigwe nga newaffe togulangayo oluyimba olw'engeri yayimbira mukazi nono naye kyakoze kirungi video tugende ku production coach mulungi nti oluyimba yalese ebigambo ne bibanga bye message evaayo oluyimba ne lutabeera busy nnyo instrumentation nebeera mabegaawo bwetyo mpala njagadde neyanziza nnyo mwami batte mwami mukalazi njagala kusembayo naawe single mothers golowoozaako ki single mothers mu bumpimpi issue yo kati bandika ku issue ya single mothers just katono nnyo issue ya single mothers eri nene nnyo mu nsi yonna of course naye nga kigirese nze ndaba omwe badayimbira bakyala naye nga teri basajja bokka n'abakyala bakireeta tugamba tuwe kiri tuwe nasinga kira Bulaaya nze kye basingle mothers basinga obungi Bulaaya basingle mothers basinga obungi obeera oyinza ogenda mukali mu church nga mulimu basingle mothers nga basinga banga 80% of the ogamba bangi nnyo Bulaaya lwansonga nti no Bulaaya basobola okubuulira eno enjiri nti abakyala babeere bakabi babeere nga balimekanaga basajja ebintu ebyo omwami n'omukyala ne batakwatagana babyegendereza wana abakyala baffe wano birime kuleeta tugende ku mutima Herbert muyimbi mulungi njagala nnyo passion ye n'eddoboozi ye liri polished engeri gye livaayo ayimba bulungi nnyo eddoboozi liri comfortable so lisobola okugenda anywhere ne producer coach naye yakoye bulungi music we yakozesa skill yamanyi okuba n'okumixinga n'okumasteringa byonna mbinyumidde mwami bate mutima Herbert yayimbye style ki bunu music just jaibyo style eyo yaffe yawana afropop njagala maxiza mutima Herbert ate tugende mu luyimba lwaffe olw'omukaaga surprise song wadde omanyi program ewedde kale tennaba bannange tennaba kale tukyagendera ddala mu maaso njagala maxiza single mothers mutima Herbert tugende mu luyimba lwaffe olw'omukaaga okyalo wa Bukedde TV1 program Akasengejja mwami batamu wadde munana ate mwami mukalazi namuwa mukaaga Guluma asomye ke kayimba kagenda okusemberayo ddala tova ku Bukedde TV1 Something emon look akubata Uganda bafana we leading article Guruma asonye ine mizembe gwangwana batugwa munyisana basamye Guruma asonye ine miziki dye kubazinya nabaklembezanye Guruma asonye kuno mulembe gwangwana batugwa munyisana basomye Guruma asonye ine miziki dye kubazinya nabaklembeze Guruma asonye kuno mulembe gwangwana batugwa munyisana basomye Guruma asonye ine miziki dye kubazinya nabaklembeze Oluganda ndotaddemu ebirungongo luzibu wadde mukuba ndotaddemu ennyingo nabo bendudukane mu ninga yesomweso ndiwomesa eswe mpawu mu lusogo kamba wuse suku webirengenge kamba sandala bayengama y'amasenyenge
mumanyi tumane bamanyi balagache bamanyi bamanyi moni bafana mumanyi tumane bamanyi balagache bamanyi bamanyi moni bafana mumanyi tumane bamanyi balagache bamanyi bamanyi moni bafana mumanyi mudanga kuluma asomye kuno mulembe gwangala watu gwabunisana basomye kuluma asomye kine miziki kyenkuba kizina bakulembeze kuluma asomye kuno mulembe gwangala watu gwabunisana basomye kuluma asomye kine miziki kyenkuba kizina bakulembeze bukunkaku ali munkoku bukunkaku muchikopata mpeku bukunkaku ali munkoku bukunkaku muchikopata mpeku namuzika mwatudde mukiwatoche kemwe mwetulambu yetuge omwera manyoge manyige munongo yettogo mweritudde abaddu abakujukuju abafarisa abasadukayo bakasangwawo abasaza abalongo kuluma asomye kuno mulembe gwangala watu gwabunisana basomye kuluma asomye kine miziki kyenkuba kizinyana bakulembeze kuluma asomye kuno mulembe gwangala watu gwabunisana basomye kuluma asomye kine miziki kyenkuba bakulembeze ebisenge bisanze binyenye byekidansolo bisanze biyuga kankano tandiso bizimba umwe musirike abale mubiwanga ontanganemu nkwongeremu oneyimamu nkubandulemu ndakubisemu tukwajemu nkulaga obuvumu obubulimu bukunkaku ali munkoku bukunkaku mukikopata mpeku bukunkaku ali munkoku bukunkaku mukikopata mpeku tukona engaso somsekuzo kanjanjawo zetuguyita omudalizo mujjakazi nabalina kugoba sezirika emidalizo eno sairombi watulimanikakanamu odumachi kuluma asomye kuno mulembe gwangala watu gwabunisana basomye kuluma asomye kine miziki kyenkuba kizinyana bakulembeze kuluma asomye kuno mulembe gwangala watu gwabunisana basomye kuluma asomye kine miziki kyenkuba kizinyana bakulembeze Kuluma asomye banange program Akasengejja njagala nnyo okubulira abayimbi nti music system wano ku Bukedde TV wano eri tight nti woleeta ebintu ebitategeereka bulungi 100% newobaani ba ojagenda mu kasero wami bate wanje oluyimba luno original version yalinga gulumana asomye kakati bwogatta ekigambo wano tetuzanya bw'oleeta eno ye version yokka yesinakuwulirako otyo kubanga bagenda ne basiriwala nansonyiwa bagenda abayimbi abamu bwebanga abayimbi abamu bagenda ne basiriwala ne balowooza nti bwe balina okukola ki okuwemula balyoke batunde. It's wrong. Kati oyo ziza bafana bamugamba ddayo ogenda okole ki kino ekigambo kikyuse n'akyusuusamu katini nnyo n'aleeta oluyimba wakabi guluma n'asomye oluyimba lulungi. Nze ku lwange kino nkyogera nga sijjagama sina zino ze feelings za gundi ezo njogera amazima bw'oba osobola bw'oba tosobola sirira bino nti ate njagala bebekulu ate saagala bebekulu ate kamiliyoni ate saagala kamiliyoni ate simanyi Bobi Wine. No, njogera amazima. Ziza Bafana kati we twogerera ku lwange ye best dancehall artist aliwo ku lwange ku ngeri gya toastingamu ebigambo bye ku ngeri gyayimbamu ne beats grooves ze nebaza ne producer. Kati bwenzira ku video agamba guluma n'asomye omulembe guno guli bwe guti ne bwe guti tulaba bazina bokka okujjako nti abazinye bakozezaako kasayini akalaga nti guluma n'asomye naye nga alina message ebuze sigiraba. Yes, and it's a very big and message. It's a very big message. It's a very sijirabamu ndabamu bantu becyankula bazina bend over biki bebyo ne bend over ali mu maxi. Okay. Naye anyuma. Obulidde anyuma ali mu max naye anyuma kati kyakoze nebanga video nungi naye nga message ye eriche okujjako bino mabega kawo yali yegera lwaki mwogerera video yange nti Ziza Bafana n'agenda kugundi agamba nja kuyisamu ekiso. He's still good. Ziza Bafana, he's talented.
He's very talented. Ogamba video yetu ekitegere haiva much message nonji. Yeah, but he's very talented. Yeah. Video ye ebuze mu chibwa alina message uyo sobula ne mu dance hall gireta ate mu gireta mu dance hall ejja kuba different kundala eziberawo kubanga ezijja zitera kubeera ku kintu kyekimu kuzina bend over. Okay. Mwayimukala zimudachike munja kalompulie message yo kuziza bafana tugende mu kigambo kya Kisemba. Yes, I like njagala nnyo nti alese message eruma abantu kati mu limbe gaffe guno ebyokuba nti abantu abasomye ne abatikira tebalina tebakola. So kati message yalese topic yalese nnyo ayongere maaso ane video ye this time ndabe erina breathing space terimu byestaza bingi agenda maturinga nze musaba keeping up. Nsaba Maxiza Guluma asomye olwaziza bafana ate then today kuluyimba lwa for lwaso set bene kigambo kya Kisemba then tumanye luyimba ki olugendo kuva ku mpewo olunaku olwaleero olwa Bukedde TV1 program Akasengejja mbeera wanene bwa mukaga sawa nyene ekitundu ezokumacha paka mukaga ezomutundu mwami bata mwade mukaga ati mwami bata mwade mukaga ati mwami kala zina mu watano. Okay, tudayo kuluyimba lwa for lwaso so bali balita bwaira njagala kigambo kya Kisemba mwami batembe kigambo kya Kisemba kuluyimba bwaira lwabali lwa musawo sam kubanga oluyimba lwe twasose nabo kakati bwataba mukwano naye wasubidwa naye ojja kola repeat onako lwe Monday sawa mwenda ojja kusobola okuziraba then wenvaana eno YouTube ojja kuba omufuna mukwano. Mwami batagamba nti bwaira lujja kukwatayo mwami mukalazi gwoteesa otya kubwaira naye agamba nti lujja kukwatayo oluyimba olwokubiri badde baluyita eriiso lwa Simon Rock mwami batte oteesa otya kuluyimba eriiso lwa Simon Rock era mwami batagamba nti lujja kukwatayo mwami mukalazi oteesa otya kuluyimba lwa Simon Rock naye agamba lujja kukwatayo mbuulira lwabadde lwa Evelyn Lagu oluyimba lwa Evelyn Lagu oteesa otya mwami batte kuluyimba lwa Evelyn Lagu ogamba nti lujja kukwatayo mwami batte kuluyimba lwa Evelyn Lagu mwami mukalazi sorry ogamba nti lujja kukwatayo kakati oluyimba olwokuna lwabadde olwa Dina omuzungu wange oyo Dina ngagamba nti mumuleete ekigambo kye Kisembayo ku luyimba lwa Dina mumuleete mwami batte yagamba nti lwakabi mwami mukalazi oteesa otya ku Dina omuzungu wange oyo lujja kukwatayo olwokutaano lwe babadde baluyita single mothers lwa Mutima Habad njagala ekigambo kye Kisembayo ku luyimba lwa single mothers mwami batagamba nti lwakabi mwami mukalazi oteesa otya ku single mothers nawe ogamba nti lwakabi olwo lwova okulaba baluyita Guluma asomye lwaziza bafana oteesa otya ku luyimba lwa Guluma asomye ogamba nti lwakabi mwami mukalazi ate gwoteesa otya ogamba nti lujja kukwatayo. Okay, yenesawa mulindwa simanyi lwaki eteeka abayimbi ku bunkeeke I don't know why nange simanyi akola program enja CDs neno ziri meka ziri mukaaga because enyimba zaayo nazo ziri mukaaga no problem. Kakati nze njagala kumanya tutandikire wansi okuva ku mukaaga mpaka kwemu. Guluma asomye ng'olulowoozaako kubanga version ene ya Guluma asomye ffe tugirina ffekka ku Bukedde TV1 ng'ebigambo ebyo byawula nti Guluma asomye ng'olulowoozaako kyoluyimba oluyimba olwo lwakabi luyitamu nawe kyolowooza mwami mukalazi. Oluyimba olwokutaano badde baluyita single mothers lwa Mutima Habad olowoozaako ki mwami batte olusaanire ogenda mu kaseero nedda terukusaanire genda mu kaseero kubanga kyayimbako gye kiri nti basingle mothers bangi oluyimba lwakabi tuyisemu ate gwe mwami mukalazi. Oluyimba olwokuna lwa Dina omuzungu wange oyo African white with African face and African figure mumuleete lwa Dina oteesa otya. Dina yayikoze bulungi nnyo era kijja kubeera kyakulabirako oluyimba lwe lwakabi luyisemu ate gwe mwami mukalazi. Okay, oluyimba olwabadde olwokusatu baluyitambulira lwa Evelyn Lagu oteesa otya. Evelyn Lagu muyimbi mulungi nnyo wadde byetaaga kulongoosamuko ku scripts naye nga muyimbi mulungi nnyo oluyimba ate mwami mukalazi. Oluyimba olwabadde olwokubiri badde baluyita eriiso lwa Simon Rock. Simon Rock azze ku mubuli n'amaanyi asobola okukola kisingako awo naye ng'ate oluyimba lulungi nnyo kuba kyayimba love story nungi nnyo okugira lusenga ate mwami mukalazi ng'owulira nawe obadde ttinya olwasookedde ddala babadde baluyita bwayera lwa Musawo Sam. Musawo Sam ndwagadde kubanga bwayera lwe luyimba olusobola okugenda n'ebweru ne banyumirwa okulaba ku Uganda ab'ekyalo bambala batya abazina batya luyimba lulungi nnyo kubanga lutulagira ddala ki kye tuli ffe mu Africa luyiseemu. Nawe mwami mukalazi kyagadde. Wow. Program Akasengejja bweti wetambudde tukubidde ennyimba mukaaga zonna mukwano ozirabe gwagisubidde olunaku olw'Emmande osobola gikwatiza ku ssaawa 9 ez'ekiro. Ali ku 8:338 nawe teesa kyoyagala bakama bange bajja kubanga bakitunulamu.
program ngikomeza wano eno teri luyimba lugenze mu kasero kubanga bakubulide comments zaabwe nti zonna enyimba bazaagadde ekitegeera mukwano namanja Priscilla gemanya gange happy women's day eri abakyala mwenna mwekwate bulungi olunaku olw'enkya oba osigala waka oba odigida naye ng'ate ku Freedom City wajja kubeera okuzaala kujagana concert osobola nayo nowagira Irene Namatovu lindirira olw'omukaaga olujja nga tukomawo n'ekipya tova ku Bukedde TV1 nice weekend. Chancho gamba mfunya nkuba soya kukongola mu mutima omuntu oyo n'omwemalira mu kale lowooza yeyeka naye yenoonyeza bibye yakukozesa nga mukutu ilavu ulira suubiza titonoonya bibyo olw'ensumulula omutima ezirina kyenekengera baby Santi Tonimba